tusaasire otusonyiwe. Tusaanire okubeera mu maaso g'enkyene eya leero bw'otugamba nti mujje eno tuteese ffembi tebibi byammwe ne bibinaba bitwakadde ng'ebendirevu n'abinaaza ne bitukula ng'omuzira. Kale Mukama otunaaze otutukuze tusaanire okubeera wamu naawe ate era n'okwogera ku linnya lyo olw'ekitiibwa bulijjo Mukama mu Yesu Kristo Mukama waffe. Abantu bonna n'ebigambo byo baagala era atakisibo byama byonna tukuza ebirowoozo by'omu mitima gyaffe osoma omwoyo omutukuvu twagalire ddala tendereza erinnya ly'ettukuvu nga bwe kitugwanira kuba Yesu. Mukama y'omu era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna n'amagezi go gonna n'amaanyi go gonna. Lino lyetteeka era olubereberye. N'ebyokubiri erino nti yagalanga mulwana wo nga bw'oyagala. Kumpapula 10:24 katusabe. Tukwegayiridde Ayi Katonda ayinza byonna otunulire okwagala kwo kw'omu mitima gyaffe abaana bo abawombeefu olumu ku ludda olw'endagaano empya. Tito Katonda ayinza okulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo, naye mu ntuuko ze yalabisa ekigambo kye omu ku abo bannabbi b'ewaabwe. Yagamba nti abakuleete balimba ennaku zonna. Kulaba Kama yebazibwe n'omubuulizi okuva mu kanisa Tofa Chapel naye ng'ate batumwaliriza mukulu wa sanyukira Mukama si akuba si eyeegomba amagoba mu bukuusa naye ayaniriza abagenyi. Olunaku luno olwaleero Mukama alutuwadde ng'omukisa. Nsakaddwa tusensebuse twagala okwebaza taata Antoine Siti Sajja Kabaka Asangira Fuge Obuganda bwo Electoral Commission yabadde abalabulira Electoral Commission ali mu kitundu yesebo tata Mulabi. Mama Muzza atuwadde emitwalo ku ssente ezize ze yakwata n'agula awatali kwebuuza ku muntu yenna nakwerozalooza nti kino fuuti ezo ne tuzipimako. Olunaku ne lutuuka n'angamba Musumba mugende mulabe engeri gye musalako ettaka eryo kubanga nze omulimu gwange gwa kupunta ttaka era nange saalwawo nentumya ebyuma nenzija nensaba ettaka lyonna omukulu lye yatuwa. Twasooka ne tupima eka ye wonaona weeyita ne tujja ne tusalako fuuti zaffe 140 ne fuuti 118. Ogwo omulimu gwaggwa. Twagala okwebaza ssebo taata Mukama akutuere nnyo omukisa. Mikwano gyange ebigambo bino lwaki mbireeta? Ekkanisa esoomozeddwa nnyo mu bigambo by'ettaka ng'abantu beeyagaliza n'okunyaga ettaka ly'ekkanisa ate nga waliwo abantu Katonda baataddeko ekisa ne bawadde omukisa okuwaayo ku byabwe ebyo baba baguze. Banawe omukulu mwe mukubira engalo ez'amaanyi.
Sewe taata tweyanzege buli kimu Katonda akikola olw'ensonga. Okugaba kuba kwa mukisa okusinga okutoola, era tukusabira Katonda akuwe nnyo omukisa n'okutuukiriza ebyo byoyaayaanira mu bulamu bwo, kubanga ye Katonda agaba byonna. Mukama yeebazibwe. Mikwano gyange, ebigambo buli bwe bibeerawo abantu bangi bajja n'ebigambo eby'enjawulo. Omukulu we bwe twamala okupima ekifo kino n'olukoba n'atuleetera ennanga ye eri luddawa. Ennanga eyo bassebo ne bannyabo baagigula nga ya kanisa eno wano gye tulimu. N'omuzindaalo gwaffe ndowooza gwe ogutuuka. Omuzindaalo ogwo nagwo nga gwaki gwa kanisa eno ng'etandika. Bwebifaananako bwe bityo, waliwo abantu Katonda baataddeko omukisa okulaba nga bakola obuweereza bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Omwaka oguwedde 2025 twali mu staafu yaffe ng'abaweereza. Abakulu bano ne mbagamba nti abooluganda, kyekiseera tutandike kanisa endala. Abantu abali ebulika n'ebuleeba, olugendo lubayinga okuvaawo okugenda e Namulugwe, era olugendo luwanvu okuva wano okugenda e Lutengo ng'omuntu atambuza bigere agenda anoonye w'anaasabira asigaze sente ez'ekirabo ate era atambule akole ki akomewo. Kyekiseera tufune ekifo we tuyinza okusabira. Nensaba maama Semakula gyayogere ne taata Semakula batwazikeko wali ewaabwe mu compound tugira tusabire gula. N'agamba ku sente ezange ze nagula era ekyo kye nagula kankuweeko ekkanisa ekole ki ezimbibwe. Omukulu nali simumanyi kubanga saayogerako naye, naye Katonda yayogera naye. Mukama yeebazibwe. Muliraanwa muŋŋambire nti Mukama addamu okusaba kwaffe. Buli bw'obeera n'ensonga n'ogiteeka mu maaso ga Katonda, Katonda agikola ki? Tulina abantu abalina ebirowoozo eby'enjawulo. Olwaleero gwe bw'otunuulira wano w'otudde oyinza okulaba zino enkonge, n'olaba ne guno omuddo gwe baasaaye, n'otunuulira ebisoolisooli, ne weebuuza lwaki Reverend atuleese mu nsiko. Neiba mugambe nti eno tekyali nsiko. Okusaba okwo kwe muteeka mu maaso ge akuwulira. Mukama yeebazibwe nnyo. Ffe baani abasula abantu mmwe mwena ne mujja? Ffe baani ababayita ate ne muwulira omulanga gwaffe n'okusuka ne mukola ki? Ne musituka. Kakati okubeerawo kwange wano nze naawe si kwa bwereere. Okujja kwaffe wano si kwaki? Kanye nti ebbaala si ze zikuza ebitundu. Kanye nti ebbaala si ze zikuza ebitundu. Katonda be bakuza ki? Ekitundu. Naye abantu ne babeera nange ewaffe kati tuli bulungi kubanga batuzimbira ebbaala. Ewaffe tuli bulungi temulaba loogiya gundi nga nabo bagenda beeyagala. Ebyo byetaaga kusabira na kuzikiriza. Embeera ezifaananako bwe ziti ze mbeera ezisobola okukuza ekitundu nekigenda mu maaso. Mukama yeebazibwe. Kakati nono maama ali wano atunda akabaala kagane muzungu lwakyanyolonera akatale. Omanyi tusaba n'abantu bonna era ne mu kanisa tebabulamu. Mukama yeebazibwe nnyo. Pawulo awandiikira Tito ebbalulira enjiri ey'ebikolwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Pawulo kyaba agamba kyenava nkuleka mu ki? Gamba akuliranye nti ekikulesezaawo mu kisowera kuzimba buleeba. Kuzimba buki? Buleeba Church of Uganda mu kisowera wano egenda kuzimbibwa, tewali kirala kikulesezaawo. Nze nange lwaki bandeeka muno omwaka guno kulaba nga tugenda tuteekawo ekkanisa ate era n'ebifo ebyaki eby'enjawulo eby'okugulumirizangamu Katonda. N'agenda maaso n'agamba olyoke olongoosenga ebyasigalira era oteekenga abakadde mu buli kibuga. Manyiddwa nnyo nga Ssaabawandiisi w'ekika ky'Empindi era ow'eggombola Ssaabaddukira eyawummula Emeritus. Banange
buli kintu kyonna kyenfuna kyebaliza Katonda. Mubaami ba Ssaabasajja nze nzekka naziba ku ddaala kuva ku butongole enfuli bwe weegombolola kati buli gye ngenda yonna bampita Kabaka waakuwa obuyinza takugyako. N'olwekyo olina okuddiza Katonda ebitiibwa. Nze nina ettaka ddene ekira nninayo eno nolwekyo bwe nziirira ekitundu nga kino ne ngamba nti nkikule nakyo kikule mba nziriza Katonda kubanga Katonda agamba kola ebyange naawe nja kukola ebyo. Tutuuse ekiseera ne Buleeba nga n'ekyalo kyafa dda bamanyi bulika. Ffe abasobodde Katonda baawadde ffe tulina okumuddiza tusobole okukulaakulanya Buganda, Uganda n'ebika byaffe. Singa tukola ekyo eggwanga lijja kweyongera. Bulungi bwansi Ssaabasajja agamba mukole bulungi bwansi mukoledde eno. Olabye ekyalo bwe kisituse, olaba abantu bazuukuse bonna ne bajja. Kimu kibaako liida bw'obeera omwebafu n'ekyalo kiba kyebafu. Nze nvudde ekira n'omusana kati omusana ngulesewa e Buleeba era olaba bwe baagala okukola ekkubo eriddawo kubanga wano otandisewo nze ntandika ate sidda mabega. Bannange nebaza nnyo ab'amawulire bange abalungi nga Ssente. Bannange mwebale kunkwatanga ne munjagala Naalongo Bukedde n'abalala bonna Karo bonna. Kiringa kuddirira ekintu ekirungi ate n'okiteeka mu kitanda. Mwe musana era singa abantu bamanyi omulimu gw'amawulire singa babatende singa babasoosowaza nnyo. Nze era bengamba nti baba bagabula basooke b'amawulire kubanga ba mugaso nnyo. Mukama abakuume mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama yeebazibwe. Erinnya nze Kawala Frederick era nga ndi mukubiriza wa St. Stephen Kiswayira. Twagala okwebaza Mukama Katonda olw'akaseera kano katuwadde ate okulaba nga tufuna ekifo mwe tuyinza okusinziza mu Bulera village mu kyalo kino eky'e-Bulera. Tulina essanyu olwa omwami Kaggwa Nathan kuva ekira yatuwa ekifo kino era nga twagala okwebaza omwami Ssemakula naye yasobola okumuwa ekifo kino kubanga abeera omusenze wano. Tubadde n'obuzibu bw'ekifo nti abantu badde batambula eŋŋendo empanvuko kugenda ng'ekatikamu Namulugwe nga wawanvu okuva mu kifo kino. Twagala okwebaza Katonda nti asobozesezza omuddu we Katonda omuddu we Nathan Kaggwa okulaba nga atuwadde ekifo kino era tuli basanyufu nti obuweereza bwa Mukama bugenda kweyongera. Busumba zeeyawudde ng'ezimu ddala ziri mu ngendo mpanvu. Abakristaayo baffe abamu badde amaanyi gagenze gakende wange mumanyi nti ennaku zino abantu n'entambula zigenze tebakyagala kutambula baagala ekintu ekibali okumpi ate kino kisanyusizza nti kati kanisa